A very good morning. Jagala mbele ngate mkwano gangu mlungi. Babu zako amachago linakolwa. Nti mwasuze mutya? Kansipira nti mwasuze bulungi. Enaku z'omwezi 10 omwezi gwa mukaaga omwaka 2025 era nga lunaku olwaleero lwakubiri nga bwe twabagambye obanga mu studios bye babadde ng'ate munaye bababuulira amachago linakolwa enkadde eno kyengera gye nsinzidde era nga tugenda kubeera nga twogera ku buwangwa n'ennono engeri gye bukyuseemu ensanje zino tulaba ebintu bingi nnyo ebigendera ddala mu maaso era nga olunaku tulina omukulu Rashid Lukwago okuviira ddala mu Buganda mu lukiiko lwa Buganda lukiiko agenda kubeera nga ate munnange atunnyonnyola ensonga ez'enjawulo ku buwangwa n'ennono naddala obwa Buganda. Sebo wasuze otya era nga tukwaniriza ku Spark TV ene program Spark ku makya wasuze otya Sebo? Gye ndi mwannyinaze muli mutya ate nembeebaza nnyo nga Spark TV okulabika nti mututte omuwendo munene okulabika nti ate nammwe mwongera ettaffaali ku ggwanga lyaffe Uganda, Buganda yaffe amatendo n'ensi yonna kubanga omuntu ayagala obuwangwa aba ayagala nkulaakulana. Nze Dr. Lukwago Rashid naye atatunda ddagala waliyo abalina erinnya lifaanagana eryange kati abalaba Spark sinze ntunda erya habo anze owa dokita bwange Bwemakirire nsomesa Kyambogo University Doctor of Philosophy naye ng'ate mbamanyi ng'abantu kubanga oluusi nange bampita eyo eddagala ly'akabootongo naye nga sirimanyi so sirina kyemanyi ku ddagala eryo. Mukiise wa Nkobazambogo kibiina mu lukiiko lwa Buganda era nze Ssaabagunjuzi w'ekisaakaate kya Maama Nnaabagereka ate era ndi mukoweeyo ate nze ssentebe olukiiko olungamya ebibiina by'abavubuka mu Buganda ndi musomesa wa Kyoto empisa essomero ly'Omuganda eryafuuka ensonga mu kutebenkeza obugunjufu mu nsi muno. Mu mboozi yaffe enkulu leero y'eggwanga tugenda kubeera nga tudiscussing oba tuli mu kubeera nga twogera ku buwangwa n'ennono. Tutandikirawo obuwangwa n'ennono bwa makulu nnyo eri ffe era lwaki bwa makulu nnyo? Kakati mu nsi muno tewali muntu watalina buvu. Omuntu atalina gy'ava ne gy'agenda waba wafu. Olaba n'enkoko eba n'obuwangwa bwayo. Bw'otunuulira kigambo buwangwa bwe buntu era bajjajjaffe baakola kinene nnyo okulabika nti batebenkeza ensi eno n'empisa ez'obuntu bulamu nga basinziira ku constitution oba ennambika etali mpandiike. Buganda terina constitution mpandiike eri mu mumwa naye ate nywevu era bajjajjaffe baatuula ennono. Ssekabaka kintu tumuyita kabaka Ssekabaka wayabula bubuzi tetumanyi waali yakola omulimu munene nnyo bwe yalambika n'abataka abaaliwo ebiseera ebyo kye bayita ennono. Ennono eyo nejjezinga ebintu eby'enjawulo ebitufudde ab'omuwendo era bw'oba onnyonnyola ekigambo buwangwa otunuulira ebiseera bingi ebiyise n'ebiriwo nga mukadde kano ffe Abaganda ekintu kye bayita obuwangwa kwe kubeerawo kwaffe kwonna entambula, enjogera, enneeyisa, ennyambala, enneebaka era kyova olaba bw'abawo omuntu akoze ekintu ekitaliimu nsa bagamba alinga nga talina buwangwa. Bw'obutambulako mu nsi z'ebweru otegerera nti obuwangwa bwa makulu katugeze obuze n'oba nga bikusobedde oba oli London n'oba omuntu agamba nti obuwangwa oli otya. Obuwangwa bukugamba nti nsanze munnange nga tonnaba tomumanyi oba muganda wo oba si muganda wo kubanga musaayi era kyova olaba nga toyinza kulwanyisa buwangwa n'omalako kubanga ye namuziga okutambulira okubaawo kwaffe. So obuwangwa ddaala kkulu era kyova olaba tugamba Ssaabasajja kye kitikkiro ky'Obwakabaka kubanga Ssaabasajja nga omukulembeze w'Obwakabaka ow'oku ntikko bw'abanga obuwangwa bwe butaataaganibwa obanga abantu babutaataaganya obufu Abaganda tuba n'obuzibu bungi. So obuwangwa kigazi sinza kimalayo leero naye mu bufunze kwe kubeerawo kw'omuntu enneeyisa n'embeera zonna. Awo wennyini awo twagala otubuulire nti traditionally oba Abaganda bayambalanga ki? Abakadde ekibuuzo ky'obuuzizza ekyo singa nsobola n'enkwata abavubuka ba leero n'abantu bonna nembazaayo mu myaka nga 5-8 emabega ne bategeera ekitiibwa ky'okwambala. Ekisooka Omuganda teyakunamako okuva edda bajjajjaffe baali bagezi nnyo. Omuganda ng'amanyi nti kino kinswaza era bw'otunuulira universities ez'enjawulo olwaliro zikoze omulimu munene ba Nkobazambogo okwolesa okusibusa ne Nnaabagereka akoze omulimu munene maama waffe mulungi okusibusa ennyambala y'Omuganda nga bwe yali. Omuganda yakozesa ebimwetoolodde okwambala kuba tewaali byuma bino ebikuba embeera ez'enjawulo ekuba engoye zino ze twambala.
wabula omuganda yayambala ebikoola bino ekubajjukira tewali zikalina na bizimbe bino yesibanga ebikoola naye nga kimwesibisa kukweka bifo bya nsonyi kubanga omuganda ekigambo nsonyi mu bwakabaka kikulu era ne batandula ebigere omuganda nayambala ku ddiba ensolo ezo ze batanga n'okuyigga tekwali kulya buli nnyama wabula bagendereranga okulabika nti bakozesa amaliba ng'engoye omuganda yakozesa ebikoola ebyo ebigazi n'abibikka omukyala yeebikka n'omwami neyeebikka najja ng'atambula n'essanja yennyini omuganda najja ng'atambula naye obuti nga baddira obuti obwo ne babusibamu obuguwa ne bubanga akakeekakeeka ne bakeesiba omukyala nga yeesiba waggulu ne mu kitundu ekya wansi nga tebannatandika kukomaga mbugo kakati olw'embugo nazo zirina emitendera zaazo olwo nazo zijja kakati omuganda olw'okuba nti okukomaga yakutwala ng'omulimu ate namwe yajjamu ekyama ky'olugoye kubanga mbadde nkunywera emitendera giri kubanga muganda azze yeeyubula kakati olubugo olwo ate ddo lunene nsobola oludumalako obudde naye mu bufunze olubugo luliko ebika bingi saagala genda mu byakuziika byakwebikka naye ku kyokwambala omuganda olubugo kyambalo kikulu nnyo okuva mu mirembe gy'abajjajja paka leero ekyo kyekyambalo ekikyalina amakulu ebirala byewe kakati oyinza okusanga omuntu eyesibye obuti era mwanyina osanga omuntu mu nsiko nga ali mu kate ali awo adduka 10 namunaye ndi muganda wa ddala enzuuno njagala kusibisa bajjajja ogamba sika abaganda sifira bwereere kwaki kintu kirala niye olubugo lukyaliwo era kankubuulire mu nsi yonna okimanyi olubugo lusinga ebbeeyi kubanga olwaleero olubugo mu kusika oba mu kusikisa oba mu busika lukulu nnyo okulaga amakulu ago kyambalo olubugo Ssaabasajja Kabaka yennyini ekifundikwa ebifundikwa bingi waliwo abataka Ssaabasajja osijja kugendayo olubugo olwaleero lufuuse ensonga ne mu mbeera ey'okuba nti bajjajjaffe bagenze obanga kiraga nti bafudde naye bajjajjaffe gye bagenda yonna mumanyiiyo embuga ezo zikola nnyo amakulu y'abantu beebuuza ndaba muziise mu nnyingi buwangwa olwaleero mu nsi yonna olubugo lwe lufuuse ensonga nti kati n'engoye ez'ebbeeyi zifa mu lubugo waliwo Abamerika banoonyerezaako ku lubugo n'ensi endala ne bakizuula nti lwe lugo lwe lusinga ebbeeyi ogenda nalyeko mu Bungereza eyo naye otunuulira mu matundiro g'ebintu ng'engatto y'olubugo eryano bwe beegula $200 era $335 kyekisingidde ddala okubeera nga kigireetera okuba nti lwa bbeeyi nnyo nga teruva mu miti gya wano waffe ate era nga weegiri kyekitiibwa ky'abajjajja nti omuganda tazuula kifu olubugo olwo lwe lugoye olusinga obugumu era kyovala affe nze nalwebikkako era ndowooza nebaza byebyogero bajjajja bye bannaaza ebiyinza okuba nti ku myaka gino manye ebintu bingi olubugo lunyuma lwe lusinga ebbugo mu bino ebimuwana bedikaba za leero olwebikka n'owulira nga ddala lwerwo wabula bw'oyingizaamu kali nti kati nfudde ekirabika balumbisa awo terunyuma naye gwe bw'okyeyingizaamu ti kyekyambalo kyekikunta akati ensangi zino eno waliwo abagamba nti bw'asanga olubugo mu nnyumbayo weeraguza bikyuse bitya kyekireetedde obuwangwa buno okubeera nti tubitya nnyo kubanga olwaleero essaawa ya leero toyinza kusanga muntu gye bali naye nga batono abeebikka embugo nga blanket kansooke ngambe nti kitalo nnyo kitalo ddala kitalo era abantu abakyali eyo sijja kujjawo mbeera nti waliwo abakozesa obubi obuwangwa nabakozesa olubugo lwaffe lukuteekamu agantuntu ago agakusaddaaka abantu naye olubugo obwo obusanga muntu mu kitiibwa oli alutadde mu ddiiro oli alutaddeko nga bamu balutaddemu n'engoye tekamuyita mulogo ate ekirala nkubiriza abantu bawule eddiini n'obuwangwa balabe ebifaanagana balabe ebyawuka naye ate ebingi bye bifaanagana bafaaza abayitirivu basika yes awo wennyini ku lubugo okubeera nti nno ze zimu ku ngoye bajjajjaffe oba ez'obuwangwa bye bayambalanga tukomewo ku mulamwa gwaffe gw'olunaku olwaleero obuwangwa bukyuse butya abantu b'edda nga bagenda ku mikolo naddala ogw'okwanjula bayambalanga ki kakati nga bwe nvudde wali nga bwe mbadde nkugambye nti olubugo terukaddiwa olwaleero bwe luzze lutambula engoye zizze zikyuka era mu mbeera bwetyo olubugo lwe luzze lujja n'ekitiibwa paka litwatuka ku kanzu omuganda yeewola bwe yegomba ekintu akireeta ekanzu ezo zirina obuvo bungi nnyo zaava abawalabu bajja nazo bajja n'ebintu ebyenjawulo omuganda bw'alulaba
bw'olikola program ndi kunnyonnyola Gomesi gye yava n'ekkanzu naye si kye njagala ekyo naye ekyambalo ekikulu mu kwanjula ye kanzu. Kyovola bagamba ekkanzu ya taata, ekkanzu y'omuko. Ekkanzu eyo taata bw'agyambala ne maama n'ateekamu busuuti ye Gomesi yo gy'ogamba eyo. Kakati ekigendererwa kyazo bwe olaba omuntu ng'ayambadde ekkanzu ekweka ebyama. Tosobola kunnyonnyola muntu nti alina obugulu butono oba taata yakula bubi. Ekkanzu Abaganda baagendera okusabika ebyama by'omuntu nti bw'agyambala tolina w'olaba. Yali ensonga eyo. Y'emu ku ensonga nnyingi nti olaba taata ajjudde gwe teebereza. Taata yambala zino empale ez'omulembe guno ku mukolo gw'okwanjula zino ez'ebituli. Gwozza okufuna omwana muwala mu maka ago era oddayo weekengera gyenzize wafu. Maama bw'ajja ng'ali mu mmini. Naye kyagenderera nti busuuti n'ekkanzu ebyambalo ebyakka okukka. Omuntu n'atunira ddala nti wenzize weewo. Njawulo ki ku ngoye ze baayambalanga nakati eziriwo naddala ku mikolo? Tulaba nga omukajja nga yes abamu bambala amasuuti abamu ne bambala nga ggumidde naye obuwangwa bukyuse butya ku buli bwe tumanyi obw'ennono naddala mu nnyambala. Kakati ojja kukyetegereza ng'omuntu ayambadde ekkanzu kituufu naye nga teri gy'ayambadde temutuuka. Nga fitting. Abavubuka balina engeri gye batandise okukoppa ebintu ebitaatuyambe. Oyambadde ekkanzu ate oyambadde ogisaze eri eno mu ntumbwe gwe muko basitandise obikola mbwe eri mpanvu nnyo. Ekyama kiri kyegambye ekivaawo ekyokweka embeera. Ekyokubiri n'ajja ateekamu kapayipu ya mukono. Kakati ate bw'oteekako embeera z'ennaku zino ez'okuzinira ku buko bw'ayawula ati oluwale lwe lutono obugulu ne budda mu bbanga kati abantu bano ogenda kubeesittaza. Omuntu ng'oyambadde empale yo ekisa ennene ng'eyo neyange bw'ogiraba n'oteekerako ekkanzu omuko ekyambalo kimwogerera nti jazze yoyo gwe twayise yoyo gwe tuzaala. Ekyokubiri n'ekkooti nkulu gy'oyambalira ku kkanzu. Abamu balina obukooti nga buli awo akambadde naye nga si omulembe kati gwakyuka mwami Lukwago. Naye mwannyinaze ogw'ennabukeera muzzukulu wa Nsamba waliwo ky'otagenda kukyusa. Ne bwogera mu Amerika n'obeera emyaka 4 ojja kusigala mwana wa maama mwana wa taata. Kakati abavubuka bano mbategeeza newankubadde mulembe gwegwo wabalawo ekkooti eziraga ddala nti ozze mu maka g'abantu. Waliwo muko yajja n'ekkooti ng'eriko oba yateekamu buntu munda nga bwakabuti bwe bwakabwe bwetoolola bwe buti ningamba abaffe tuzze ku ki kwegamba ffe abaali ku mukola tutandika okutunuulira ebyambalo. Ekyambalo ky'ekkanzu kitegeeza oggumidde jozze na busuuti oyagalwa kyobola abakugamba tewali lugoye lusinga kunyuma mu kwanjula nga kkanzu. Ekyokubiri ekkanzu batandise okugyonoona wansi ekitiibwa ky'ekkanzu eyo toyikkirizwa kuteekako mpologoma wadde emblem oba akabaniro k'obwakabaka. Ekkanzu lwoli mpita ndi kunnyonnyola ebibiina okubaako naye waakiri ebeera eya bulijjo Ssaabasajja Kabaka. Naye ekkanzu eyo bw'oteekako empologoma embeera bw'etyo olaba olina ky'otegeeza eri obwakabaka. So abantu abamu baleese omutindo nga balowooza nti baagala kukulaakulana naye nga boonoona nnyo neriko amateeka gaayo. Naddala nga kyali ku nsonga y'obuwangwa n'ennono twogereko ku birabo abakobi bajja nabyo ne kye bitegeeza. Nazzi kuno birabo ki ebyawasanga omukyala mwe mwalinga omwenge, ekita ky'omwenge, ekkanzu ya taata, ekkanzu y'omuko, omutwalo gwa taata bikyuse bitya ensangi zino? Oyogedde bulungi nnyo. Mu byonna by'oyogedde omutwalo kikulu. Ebirala yes nabo bikulu niyo omutwalo ke kabonera akaalaganga nti mu bulungi taata waddeyo omwana tebamukase yakuza omwana we. Kakati ebirabo bino tebyalinga lutalo. Ebirabo bino kyalinga ekitegeeza nti tetutwala kidomola. Tutwala omuntu eyakuzibwa, tutwala omuntu eyakeera enkya n'akuzibwa ng'omwana. Kakati ebirabo ebyo bikyuse kati olw'embeera nti okweraga kususse. Abantu balowooza nti okutwala emmotoka n'ogyeyazika okangekanga ab'ekitundu nti omwana agenze mu bbeeyi kyekyonoonye obufumbo bw'ennaku zino. Naye ng'ebirabo by'edda kyobola n'okwanjula tekwalinga ku abantu bangi. Emirembe egiri kwalinga kukyaliragana kyobola ebiseera ebyo nga maama taata aba abazadde kale beekyaliragana omwana yafumbirwanga amaka ku maka. Naye kati twefunira byakyuka. Omukyala n'atandika kakati no I love you without you I can't be here. Wetarisima sikkuta bw'otabaawo naye bw'oba ojje waffe tojja nga tolina mmotoka. Gwe kyokola gende wakasimbazi weewole emmotoka abantu nansikombya ategeere nti nfumbiddwa.
byakuvuganya tubula ofumbo bwa myezi 2 ebirabo biri tebyakanganga nga n'atalina jja tebe omutwalo gwasalanga ebintu ebyenjawulo abamu tebasati sente tezaaliwo zino miliyoni zimmeka omutwalo kyabanga ki kyabanga something specific nti kyekino ekigenda okubeera ng'omutu simanyi kyabanga kitya tunnyonnyolemu abaganda baalinga bagezi omutwalo kintu kigazi abantu abamu baddiranga n'omutwalo munda muli nga yusi bateekamu n'emmwanyi ng'ekirabo abamu bagamba teekamu ensimbi oba endedda waliwo sente ezedda walinga omutwalo kyekintu abantu kye bannyonnyola taata kyaba ayagala biba bingi taata yakisaba taata akisaba abamuuza taata wangi nti munnange nno nti tuleete nti ne bateesa omutwalo bwe gutyo omutwalo byali oluusi n'enswa ensangi zino tulabanga omutwalo gwakyuka oba n'ebirabo ebirala bye baleeta kati mu kwanjula olaba okwanjula ng'oli aleese ekitanda oli aleese entebe oli aleese dining omulembe gye guzze gukyuka n'ebintu bizze bikyuka tebakyaleeta nswa newankubadde nga emmwanyi ng'omukolo ogwo ogusooka neerabidde bwe baguyita onoguno ogw'omu nnyumba kasuze katya n'ebirala ebyo wano omuko watuukira emmwanyi ezo katamukago yes kati ebintu ebyo ebyenjawulo tulaba ebirabo bino ebyenjawulo ebizija ng'ekitanda ebyo bitegeeza ki kali ge mampaati agatuleetedde n'ebisiraani kati ogenda kubuka ekitanda ontwalira ondeetera kyaki omwana ono okwaba obanga ŋŋamba kaŋŋende ntwale muwala wandabi kitanda kiikyo kaŋŋende nkuleetedde ekyo nange ekitanda okireetera kati waliwo ebintu ebimu naawe bwenfumitiza ng'omuntu kakati oze ne sofa si yesu mwaligireese naye kankubuulire ebirabo ebimu byalize nga ggulo limu kubanga kitegeeza byamaka lwaki obyanamya byonna ne bijja mu lujja ate nekinyiiza nga mulimu ennyaanya mu bubokisi 45 n'ennyaanya za mmeka yaguze ennyaanya za mitwalo 2 n'ateekamu ennyaanya 3 n'ekitundu n'olwaleeta bigunde zimu ziyiika naawo ebyo ebirabo abaganda yalinga twekisize twaba tombuuza omutwalo n'abantu bangi tebamanyanga mutwalo ki gwe baleese bagumanya oli ajjayo n'obuntu bwa dola taata dola 10 zizi nozirabye okutegeeza abantu nti obadde bubi kakati embeera bweti eyonoonye embeera naye nga mu bucyo ebirabo bye biganye n'abavubuka okuwasa kubanga agamba Lukwago yatwala emmotoka nenanyini yagisaba nno omukolo tegunnagwa kati ekyakubiri yatwala kino okuddugaza enki kati bangi omuwala ono yamugamba oba tolina bino tojjaka birabo ki ebyesittaza abantu bye batalina kuleeta ku buko kakati ennaku zino abantu baleeta ebintu kati ng'ekyo ekitanda oli n'akireeta n'akiteekaawo tekyetaagisa ekyokubiri abantu abamu batandise n'okuleeta embaata ssebo embaata tebagireeta ku buko embaata ndi kunnyonnyola erina ebivve terina nsonyi kakati ng'ogikuba ku buko ekyokubiri abantu bagenda ne baleeta nsonyiwa okwogera kino waliwo neyabuuza omuntu nti ndina obubizi bwange 2 bendeeta obubizi 10 nzijja ku buko embizi ejja ku buko kakati ebirabo ekintu kyonna ekirabika nti kyakweraga tekijja ku buko sijja bimenyera wano byonna okukyala okwanjulwa kintu kya munju kintu kitonotono kyakukkaanya mulimu n'abasajja abakulu abagamba nze funa omutwalo gw'ofunye kyonna omwana sifumbiza si bizinesi abasajja abo gye bali naye nga be batono be basigala okuba nti batono kubanga abazadde b'ensangi zinene akubuuza omuka azitowa atya abazadde nabo bacontributinze nnyo babakoze kyamaanyi nnyo okulaba nga abaana baabwe bava ku buwangwa n'ennono ate nno waayogedde mwannyinaze ekyo kyekizibu ekinene omuzadde atuuza omwana we amaze yunivasite namugamba nti nabukeera tondeetera akasajja akaavu bireke olaba kalina eno njagala tulina abagenyi bangi njagala baleete ebintu basooke baleete faani ng'edde wali basooke baleete firiji ya miliyoni 3 omusajja nga yeeyiya buki ne bajja baleeta omwana okuba nti mu bizinesi n'alemu omuvubuka eyali muwasizza ow'eggonjebwa obuntu bulamu anaawesa ekitiibwa omwana wattu ne bajja baleeta ow'ekibuga oli gwe balowooza nti ajja kweraga n'ebintu ebitali ki abazadde ekyokubiri embeera y'okwawukalakana eriisa ebizibu nga tewali kuluŋŋamya maama yawukana ne taata kakati mwana ayanjulidde wa maama kati mukwanjulira wa maama alina amateeka ge taata mwavu taata tajja kuwa mateeka kati maama n'avuga omukolo awo wennyini okwanjula kuyina kubeerawo okwanjula kwa taata yagaba era kankubuulire mwannyinaze lwaki maama talabika nnyo mu kidaala talabikira ddala abeera mu ddirisa
edda abawala bwafumbirwanga muli bato kakati mufumbirwanga muli bato oli kana kato maama ono ate yazalanga naye bukyali n'alabikanga naye akyali muwala omukono bwe yatunulyanga maama ate n'alabanga yatuludde ddala ye mukyala nyumugenda maki okakkananga teyegombye maama kwe kuleeta nti maama mwekwekeko ono omwana asobole okubeera nga ali yekka kyekyama ekyaliwo otwaba maama babeerako bbali n'ekitiibwa kiriyo obutagira maama kuba amazina gano kwawula ng'ate abako bakola ki naye nga maama olwaleero luno be bafumbiza abaana awo wennyini mwami Lukwago ki ekireetedde obuwangwa buno okubeera nga bukyuse nnyo ne buviira ddala ku mulamwa okusooka kukoppa abantu abamu balowooza nti okutambulako ensi ez'enjawulo oba okugenda bagenda kufuuka balala ne tujja tusibuse ebintu oba tuleeta ebintu ebitagenda kutuyamba ekisooka okweraga kususse ekyokubiri ne internet ezadde obuzibu oli atunuulira kuno n'asooka akoppa ebintu nga njagala kino neerabira obuwangwa kyova olaba kati abantu awasa nantonga awasibwa Lukwago olw'embeera nti nno tebakyanoonyereza kunoonyereza tekukyaliyo gweokimanyi omuntu akwana mwana munene atabuuza bweddira ki babitegeera balina lubuto nkwagala n'amuwasa ku 9 embaga ya ssaawa 12 ne bazza omuzigo ku 3 ez'ekiro bategeera nti baluganda enkyakawungezi nga n'olubuto mweruli kyovala n'ebikulekule bisusse kati abantu beezaalamu nga tuzeeyo katono nnyo ku ngeri obuwangwa gye bukyuseemu olunaku olwaleero naddala mu nnyambala nga bwe watugambye nti ekkanzu zino waliwo abamanyi okuteekako designs ez'enjawulo n'ateekako ebintu eby'enjawulo gomesi zikyukidde ddala naddala mu mukolo guno ogw'okwanjula nina gomesi gye nalabako recently nga omukyala sigezaako kuvoola ddiini omukyala oli yali musiraamu ebiseera ebisinga abakyala bano abasiraamu bwe baba bambadde gomesi nti ziba zikoma wano bwewati munda bateekamu kye bayita kamizo gomesi eno nagiraba nga gomesi ya mikono miwanvu mu buwangwa tuba tuvudde ddala ku buwangwa ne tugenda ne design oba n'omulembe oguliwo kino kivoola obuwangwa bwaffe gomesi ebyambalo bino bikyuse birina okukyukira ddala okusinziira ku mbeera nti oli musiraamu naga nti gomesi yange kebeera empanvu nti nze gomesi njagala ngiteme nze kanzu yange njagala bweti tutandikira akati ensonga eyo sigiraba mu buzibu ate ndaba ngekubeera buyiiya kubanga oli bw'abalanga eddiini y'emugamba weebikke tatoddeeko naye ayongeddeko ate ayongedde kuba mugunjufu kubanga abisse ku lwange ndaba ng'obuyiiya kubanga mu ddiini ye yakyola bambalyamu obuki naye oyo omuze gwe ndaba ng'omuzibu ate yagitema neefuuka ate eya waggulu oba ekanzu n'agiteekako obundokooli kwayinza okukola olwayo n'olubugo tetukyayambala luli lwennyini waliwo embugo n'ateekawo olulala olugoye ate no n'ateekayo olubugo eyo design omuntu omulala yateekako ekivoola kubanga ti abasiraamu ayambala neyebikka omutwe gwe bulungi n'alaga ekitiibwa kye ate nga ffe kitwagala nti omuntu alina okuba n'omubiri nga tagujajaamya so sikiraba mu buzibu kubanga obwo buba buyiiya naye omuntu omulala yenna yateekako ekivoola kuba yaba tavodde kubanga olugoye luba lukoma wano n'alwongerako buki neyeesiba bulungi ekitambi kye n'atambula ekyo simulaba mu buzibu okuggyako bano aba design aba be baleesemu ebizibu ebirala nti waliwo n'abatandisa okuteekako obumotoka waliwo gwe nalaba mu kwanjula naddeko akamotoka sayidi ne sayidi ekyo kirala obeera ovodde kubanga waliwo by'otalina kuteekako nga biraga nti obuyiiya bwo ate bukosa yes ekirala waliwo era abalala abalina ekooti ng'ekooti ate eno tezibikka nga zeewujja buki mulembe ogwo gwe tugamba ogukyuse tulina tutambulira ku mulembe ogukyukidde ddala nti tetugenda kwambala zino ekooti za musalabimanja zino ze bayambalanga nga mutuufu ekugwako bugwi abako bakyusizaamu ku design kiafectinga kiti ekyo obuwangwa ekyo kakati okukyusa sikuganye mwannyanaze naye waliwo okukyusa okususse kakiringanga kugamba nti ngenda kuwuga nga bwondaba bwenti nengwa mu mazzi bunsangawo tutombala mu magezi kati waliwo ekkooti ezimu nga kituufu zaalinyumisiza naye nga zisusse kati katugeze oyambadde ekkooti eya fededi gye ziri kati ng'oyambadde booti naye nga waliwo ennyama weerabika
naye yinza okubanga ka design kalungi nga kakubise buki awo tewali mutawaana nga kooti bane design zikyuka kyetufa kyonna kyekintu ekyebikanga kisiimuula jute obulungi obwo Obuganda bwe yazingamu so naye nga sibanenya kubanga omulembe gukyuse wabula kyetulina okukola kubasomesa bintu ki ebirala ebikolebwa ku mikolo naddala egy'okwanjula egiraga nti obuwangwa tubuvuddeko ng'oggyeko ennyambala n'ebirabo bino ebireetebwa basenga bafuuse ekizibu era basenga Katonda abasaasira abamu abasenga bano abeewole omanyi kati ensi ekyuse oli addira nansikombi w'ekatwe ne bamuwewola mbu ajja akulenga senga kubanga alina kakala akaki ajja yeekuba legingi ye akwata ekkanzu n'ekizigo kye yeerusa bulungi akkirira mu bengabi kyokka ye wankima kakati ajja agenda mu ddiiro agamba nze ntwala omugole bamuwaddeko emitwalo 3 abanja 3 akazindalo kamuli mu nkwawa abagamba mumpe ssente nsooke ntwala omugole tamanyi nti eri bamuwulira kati kyova laba ebisira ne bisusse mu maka nti atwala omugole si ye sengaawe senga bani buwangwa gye buli senga ono akabonero kakola nti yono gwe nnonze ku lwa muwala wange Nantongo ekyo kitiibwa naye kati nowangabye ataalanga waaki mukuddayo Kampala ate senga yagamba abakomaye munsuule kawe nateete esigwa abadde senga nti yanti mune bampaddeyo anaawo nsooke ndeeta omugole kakati n'obyonona buki kakati omulenzi ono anaagenda wanga waliwo embeera kyobola batukyala wa senga atwala amawulire ewa taata senga abataata kati ebyo byo nabyo bireese obuzibu amazina ago nago galeese obuzibu obwakabaka tubwogerako twebaza Katikkiro wa Buganda Oweekitiibwa Charles Peter Mayiga twakirambika mu lukiiko lwa Buganda nti amazina ago emikolo gabeereko ekkoma omuko tozinira ku buko omuko takyusiza ku buko bye ebintu ebikyuse n'akyusa olwa bbulaaka olwa pinki oluusi talina bwakyusiza aba akyusa era ate ne maama gyali abadde yeekwese eyo amusangayo ekifo baakitadde kakanongolo ambuze si ono omuko kati bye bizibu ebizze nti twetaaga okuddamu okulambika tugambe nti kino kyekituufu tukoppe esi kubi naye waliwo toyinza kukoppa muzadde ono gakankoppa omuzadde nfuna omulala obuwangwa muzadde olowooza abavubuka tukyayagala nnyo omulembe guno tukyenyumiriza nnyo mu byobuwangwa bwaffe munnange twebaza Mukama nze nkiikirira abavubuka mu lukiiko lwa Buganda bangi tulina ebibiina bya Nkoba za Mbogo tulina Suubiri ya Buganda Buganda Youth Council Kezimbira n'abagalagala n'ebirala munnange abavubuka bakyaliyo era nkubiriza omuzadde alaba Spark TV ey'ebbeeyi tubeere nga abaana tubatwala mu bibiina bwe biti basome si kusoma busomi muwa kubanga essomero lya bbeeyi nnyo omwana abeereko akakwate ku buwangwa maama kola ekisaakaata awakane taata omwana ono omulage nti obuwangwa kikulu abavubuka bambi mwebali abakopa gyebali n'abalala gyebali era gyebali abakyali ku mulamu amaka gye gakyaliyo tuli basanyu agakyalambika nti mwana wange osome tulina ssente ne ssente tena kutwala buli wamu wabula obuwangwa n'ennono z'empisa bwe buntu bulamu enkyukakyuka zino ezizze zibeerawo mu byobuwangwa n'ennono kiraga nti obuwangwa buno bugenda bufeedinga mu bantu bugenda buggweerawo ddala kubanga twamanyanga nti omuko teyaziniranga ku buko ne tulanga basenga tebapangisibwanga obuwangwa buno kitegeeza nti bugenda buggwamu mu bantu obuwangwa bugenda buggwawo naye tulina essuubi tebujja kuggwawo wabula ate kitukanga nti kakati abantu balowooza nti okwanjula kati nga bomanyi obuwangwa buno kyebubeeredde nti eggwanga eddala ajja n'afumbirwa bali balina obuwangwa waabwe ne balina obuwangwa waabwe ne wabaawo okukubagana empawa tugenda na bulwa naye ennono eri Abaganda tulina engero nti nyoka abeeranga omunyolo n'akuzaala ku kika ekitegeeza nti obuwangwa tebulina kugenda kakati okutya we kuli nti ebyo ebizingiriramu obuwangwa ate abantu balabanga ebyekyalo ebyeggomba nga bwe baali batuyita abaleera manyi ndi weggomba naye nga tetukyali baleera kati newezuula nti omukolo gw'okwanjula guliko abayimbi 14 ekyo kifuuka kivvulu mulimu ababuukabuuka mulimu abeevuunula endongo neyebaluka azaala omusajja n'omuwala ne beera byona tuli ku mukolo kakati ebyo byonna tulina okulowoozaako nti omuyimbi ayinza okubaawo naye mu ngeri tobulaba nina omukyala nnyumira mukyala Maria Mundagiro omumbejja oyo akulira eggombolola enabweru ankolera ajja ku mukolo n'olengera maama oluyimba lwayimba ng'olaba maama ng'olaba obukkakkamu abayimbi bwe batube twetaaga nti azze naye alina ettaffaali lyagase ku buwangwa mu luyimba lwe mu bukkakkamu oluyimba nga lwero naye kakati oluyimba lujjaawo nga bwatuka bubwatusi ekyokubiri aboogezi bano obwakabaka bwabateerawo enkola kati basomesebwa buli mwaka babeere nga bamanya oyogera ki kyotafulumya kiki kyeweerekereza lwaki ojubisa ebigambo ebyo obwakabaka bubalambika kati era tukakasa bigenze bitereera twebaza akulira aboogezi mwami Kajja Isima
atukoledde omulimu munene nnyo okulabika nti aboogezi b'oku mikolo basomesa obuwangwa bano nga bwe bakola ebintu ebyo era twagala kuteekawo mbeera abavoola obuwangwa ku mikolo nga boogezi tujja kubayitanga tubabonereze ndi kakiiko ka buwangwa n'ennono mu Bwakabaka bwa Buganda tubabuulirira Abanaaganda tebayinza kulwanyisa Buganda kubanga Buganda yenyaffe. Awo wennyini wenjagala ate mukwano gwange omulungi okutegeeze nti tuli ku Spark TV ene program Spark ku makya buwangwa na nnono ate mukwano gwange omulungi gwe mulamwa gwaffe gwe tutambuliddeko olunaku olwaleero nga tumaliriza tuli ne Mwami Lukwago ng'ono munnange aviira ddala mu lukiiko lwa Buganda era nga azze atunnyonnyola gwe ne yagyekuumiddeko okuva eri gye twatandikidde kansubire nti olina kyoyizeemu nga tumaliriza Mwami Lukwago tukoze tutya okunnyikiza abantu Abaganda okubanga baagala obuwangwa bwabwe n'okubeera nga babunywererako n'okutambulira ddala ku nnono. Webale nnyo ffenna kuyambagana maama ne taata temutegere obuvunaanyizibwa bwammwe nti abaana mwe mubazaala kitandikira waka maama tufuneyo akadde ne taata mutuuleko ku Sande mu ddiiro baana bange mujje gundi wange mune muntu aba mubuuza bwe bati munnange oli otya omuntu bw'asobya yeetonda munnaye kwamba taata nawe oveeyo naye kireese obuzibu kati ngaffe tusomesa abantu okuddeeka nga birala oddeeka omwana mugambe si kirungi kulangira muntu si kirungi kuwemula nga maama bw'ateekamu akengene taata ebigambo byekanda pipa olwo obuwanga bugenda maama togenda ku mukolo na taata n'abaana ne muzibizaayo sawa 12 omwana addeeka oba mumukyanyo kantu kammwe mubeereyo naye ogenda ku mukolo onywedde omwenge gukulinnye akakana Gomesi zizze ku bbali so kati kitegeeza amaka ge gaba gasooka amasomero mbasaba abakulu b'amasomero tuteekewo obuntu obw'enjawulo wadde waliwo ba senior women ne men naye naffe abaana bano tugezeeko okudda mu mulimi lwabwe oluzungu tulwagala era abaana bambala ebikutiya naye tubafisiza akaddeko obuwangwa n'ennono tagenda kufuuka mu Ngereza abaana bategere ndi Munyankole ndi Muganda ndi Musoga oba oli awo tubeere n'eggwanga eppya eryeyagaza. Musekenzi ntono nnyo obaka obusembayo eri Abaganda. Ntwala omukisa guno okwebaza Obwakabaka bwa Buganda okubeera nti ennono n'obuwanga bwegitadde nebaza Obwakabaka bwonna obulala mu mbeera enjawulo Busoga Tololo n'obulala kuba tukolagana nsaba abantu b'Obwakabaka tutegeere gwe yeeyita nti oli muzungu togenda kufuuka muzungu jagala obuwangwa bwo ng'otambula ng'olya tujja kufuna eggwanga eppya ntumira bankoba za Mbogo bonna Ssubi ya Buganda ebiina by'Obwakabaka kubanga mmwe bavubuka omumuli abakuuma ennono n'obuwangwa wano. Tweyanzizza nnyo omukulu Rashid Lukwago gwe tubadde naye amakya g'olunaku olwaleero era nga mu nsonga zakkaanyizaako ze z'obuwangwa n'ennono engeri gye bikyuseemu natutya bwe tuyinza okubeera nga ate munnange tubitereeza nze Asha Nabukeera olunaku olwaleero okubeera nga ate munnange mbatuusizaako puroguramu eno Ssaabasajja Kabaka wange.